kumeza tutese emezo obadde naye emyaka esatu lwaki obadde togikozesa mufunze naleka gazerensi tetulina bwetugenda kwetaagira mu nteeseganya ze kati nno tuvaga ku pulogulamu yaffe eno nga kuweebwa munno okwongera ku kumanyako wano ku Kyabaza Fama ng'owuliriza pulogulamu gakuweebwa munno gakuweebwa munno enkogolega wamususu ko kinana mu munana kutunza munana Kyabaza Fama Radio Buganda edakiika 25 zezakaita ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna omwaka 2025 nze nempinga sempijja nkwaniriza era nyongera okwebaza okubeera omulizo omulungi owa Radio Bujajja CBS FM nenkujukiza munange ateekateeka Sabula bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Kyabaza buli lunaku. Beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Kyabaza Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Kyabaza Fama. Mukasa alina ekibuuzo kya Lungereza ne tudasiza mu Luganda. Can't the Americans find a way of impeaching Trump before he becomes a new buffoon in the world? I'm afraid he will soon design a syllabus for the universities in America. Tiba America tebasobola kujja mu esige mu Donald Trump nga tannafuuka oba kyekyo nkiyite ki n'ekirala aye mweraliikirivu nti ayinza okujja n'ensengeka y'ebyensoma afoni oba kikulekule kijjankunene tafuuke kijjankunene kya Paulo Kafeeri ne ku designinga syllabus ekisooka mundabe yange sirowooza nti Trump yafuuse ekijjankunene ebintu byayogerako byonna biri manifesto bya manifesto ebintu byayogerako kyochola nti mu campaign yakugamba omusajja n'omukazi bwe yali yakalayira executive order mu kwezi ezasooka muntu obeera musajja mu butonde nga bwe bakuzaala n'omukazi bwotyo mu inaugural address ng'alayira era n'akikkaatiriza so Abamerika baamulonda kukola ebyo tannava ku script kikiro kyegandi mu mandate ye kakati ate tayagala wabeereyo musomesa ng'akuza mwana ye ng'amugamba nti obutonde bwe busobola okukyuka kati kikirwaki ali extreme nesirowooza nti yatuuse ku ddaala ery'ekijjankunene kubanga bino bye yayogera tannalimba Abamerika eyo yendowooza ye bye biri mu manifesto ye kuba ate oli asobola okubeera n'ebintu manifesto naye nga tabyogera kadaala k'ebyobufuzi naye Trump abyogedde kadaala k'ebyobufuzi ne mu inaugural address okwogera okukulu ng'alayira yagaba omukazi agenda kuba mukazi mu gavumenti n'omusajja agenda kuba musajja tewali byakwefuula kirala mpingo gyembuka kati ate nze ndi mukazi ye Trump kati ate kitandikira waka nekigenda mu masomero kati okusika omugwa wekuli nti balibuloz eyo si yendowooza yaabwe bo balowooza nti state government erina okubaako weekoma but that's an ideological difference era tugenda kugiresolvinga anyway amawanga ago waliyo abakkiriza nti omukono gwa state guyina n'okutuuka mu maka agaffe waliyo abo be baconservatives balibuloz nga Obama baga nti ebyomunju yaffe byaffe bitulekere kati ono ali mu kutuukiriza manifesto y'abali abagamba omukono gwa gavumenti twagala okugulaba buli wamu ne mu masomero gusobola okubeerayo kati ekibuuzo ekirala abuuzeza tasobola kugibwako mu kiseera kino kizibu okugoba pulezidenti yenna mu Amerika ne bw'aba gavana nga musaza oba mu Amerika yonna olina kye bayita trifecta e Washington DC kitegeeza ti gavumenti eri mu buyinza efuga White House nefuga House of Representatives nefuga ne Senate
kati kyoyina mu America Trump ayina trifecta kyochola nti amaanyi gayogeza manji okusinga mu kisanje ekyasooka mu kisanje ekyasooka teyina trifecta kati agirina ayina trifecta kakati kyekirwa ky'emboozi ya impeachment tenaba na kujja ku mimu eri wala nnyo kubanga obuwagizi bukyaliwo ate bukyali bwa kitole ate n'aba Republican Party abatakanya ne batyo okumwanganga kuba buli amulozeza akamusanyaze gamukubye Mitt Romney eyavuganya Obama mu kisanje ekyokubiri amusanyaze gamukubye teyakomyewo na ku kisanja kino teyavuganyiza yatunulidde embeera Utah teyavuganyiza era yakomyewo omuwagizi wa Trump lukulwe eyaze mu kifo kya Mitt Romney nga senator we Utah olaba amasanyalaze ge nti gakyaliwo mu 3 phase ne bwoba oli mutuufu oyina okugegendereza nti gayinza okukubira mu butuufu bwo tulabye kyegakola muwala wa Chen Liz Chen family y'abacheni bw'ojogerako mu byobufuzi bya Republican Party ngundiivu kiringa boga nti eyo family yakawanga semwogerere mu byobufuzi bya opposition naye sebo 3 phase ya Trump Liz Chen yamuleka ku ttaka naye gye yamuwanula ye yali ssentebe mu Congress ow'ababaka aba Republican Party yamujjayo paka ku ttaka kati yembeera Trump gy'akyali nti oyinza obutakkaanya naye amasanyalaze ge oyina ogegendereza ogire ng'okyasulawo waakiri ekiro ekimu nga bw'olinda ekiddako so ekibuze kyakibadde ki nti okudizaininga syllabus kakati nkyogeddeko nti sirowooza nti mu mutwe gwa Trump ne banne baagala kutuuka ku ddaala eryo kubanga bamanyi obulabe obukirimu ekifudde America ey'amaanyi ze freedom zizino kyewakiraba nti mu Continental Congress nga babagase mateeka olw'ebiga bye baayogera nga bikulu nti we hold these freedoms nti bayogera biga nti we hold these truths waliwo truths ze baatwala nga nkulu truths nti mwebyo the right to life, liberty, and the pursuit to happiness. We hold these truths to be self-evident, that every man is born free and equal, and is endowed by his creator with certain inalienable rights, among which is the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Inalienable rights kitegeza eddembe litatujibwengako. Inalienable dala. We hold these truths. Kakati, the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Ebyo ebyakanyizibwako nga babagase mateeka bye bibafudde ab'enjawulo. Ffe tusoma mu byamawulire n'empuliziganya nga radio ne TV zitandikira mu America. Empapula sijja zatandikira ne radio ne TV zitandikira mu America. Nibo weetooloola n'otunuulira abaakulembera obuvumbuzi obwo bangi tebaava mu America, balina ewalala gye baava okujja mu America. So America efunamu kubekkiriza abagezi okujja, ate efunamu kubanga abamu ku bano ebirowoozo byabwe gye bava byali bituuliddwako olw'obwannakyemalira, ne bajja mu America gye bisobola okwegazaanyiza ne bavumbula America neeganyulwamu. So ekyo Trump ne banne bakimanyi, naddala abagezi abamutegeerera bamanyi obukulu obuli mu ekyo, naye kye banoonya ye compromise ku nsonga zaabwe ziri. Sirowooza nti baagala okutuuka ku ddaala nga be basalawo ebigenda okusomesebwa mu Harvard Business School, mu law school ya Harvard, newala tekisoboka kuba kigenderwa kyabwe. Ne wakuza emisolo ku Harvard University so nga ate gyali gyagigibwako. Trump eyo mandate agirina oba obuyinza obwo abulina? Obuyinza tabuyina butereevu. Amateeka tegabumuwa. Obwo obuyinza bwa kitongole
ekivunaanyizibwa ku by'emisolo mu America. Kakati naye gavumenti eba gavumenti. Ekitongole ekyo kirina akitwala eggwanika lya America. Akulira eggwanika lya America aba minister. Treasury Secretary era Trump yamulonda. Naye mu kubaga etteeka eritondawo ekitongole ekyo baafuba okukola nti mu bifo ebinene mu kitongole ekyo gavumenti esobola kulonda mu bantu babiri bokka. Naye esigala nga eyina engeri gyesobola okuinfluencingamu ebikolwa ebigenda mu maaso olw'okuba eri wansi wa Treasury Department. So amaanyi butereevu tagayina gakeera nkya kulagira kitongole ekiweza ky'omusolo kye kirina okusalawo ku ekyo kubanga si kasiimu nti waliwo gavumenti eyakawa Harvard wabeerawo emitendera ku basinziro ga nti eno university ejja kuwa emisolo eno twejja kuwa. Kati bali balina n'okusooka okukola okunoonyereza ne bafulumya alipoota kiwakyola nti kuziri ensimbi zaawa yalagidde bulagizi nziyimiriza ku kinaasuubiza busuubiza kubanga tekiri mu buyinza bwe kiyina emitendera ate president wa America tasobola na kulagira IRS nti kati nkugambye genda okole audit ku Harvard. So kino kiralamu. Naye jukira yalonda minister asigala yatwala IRS. So influence mu ngeri emu oba endala esobola okuyingira mu kitongole ekyo. Okay. Ne babaawo ekyamwami Lubalita nga abuuza oba Harvard University esobola okwekubira enduulu mu kooti ng'ewakanya ebiragiro bya Donald Trump. Era baprofesa bagenze dda mu kooti. Okay. Okuwakanya ensimbi zino ze yabajjeeko. Okay. Nga tuvudde mu America tugendeko e Bungereza. Supreme Court 88.8 CBS FM.